Oluvannyuma lwa vidiyo okuvaayo n'esasamaza abantu munnaye yennyini vidiyo avuddeyo ne yeetonda mwami nsonyiwa asiina musajja mulala alina gwe wekka eyo vidiyo gye walabye mbu editing ate ye rema namakula mukwano afunye ku ssanyu olwa vidiyo ebadde eyitingana mbu Dr. Hamza Sewunye yamukubyeko dda omuvandimwe yamukubyeko ekibaati mukwano ka vidiyo nkayina mu maaso awo ng'omuwala naye yeetonda ate ag'ennaku ge tuyinawo eddy kenzo mukwano afiiriddwa ate era omuntu omulala Betty Nambooze Bobi Wine mukyaliddeko happy birthday Prima Kadashi nenga muli mutya mwasuze mutya bannaaye ng'enkola yaffe ngenda busaba vidiyo mugimpereka like era nenneebaza gwe wenni ya subscribe nga n'okubuyinza anishasuvia nti mukwano okola kyamaanyi era neesaba gwe wena talaba kusubscribe nga mukwano subscribe nga era ongende mu notification bell tube nga tutambulira wamu oleme kusoba buli kamu konna kimba nteekayo Happy birthday Prima Kadashi oba eyaliko mukyala wa Josted oba mukyala wa Mr. Henry akola ku Galaxy mukwano leero lunaku lwe olwa birthday naye ngenzeekawo ku mikutu nsazeeyo Lydia Jasmine mukwano nga yamupostinze dda ng'amwozayoza okulika oba okutuuka ku myaka gino gy'akoze eki gy'atuuseeko ningendako naye ku Galaxy nensanga mukwano nga naye ku Galaxy baamupostinze dda ate Eddy Kenzo mukwano azze munaafiirwa omwana wa muganda we oyo omwana afudde mwana wa muganda we gwe yasuula ewaka abadde alina emyaka 14 era afiiridde ku ssomero ng'abadde alindiridde okukola ebigezo ebya P7 naye mukwano watyo Mungu wageze ebigezo tabikoze ne bambi Eddy Kenzo mukwano kiyinza okugamba nti guma eyo bibaawo Mukama yawa ate era yajjawo guma mu buli mbeera ate munnaye eggula akataba akabadde katambula aka Dr. Hamza n'omuvandimwe oba n'omwana muwala oyo gw'olaba munnaye mwana muwala asyaba maaso awo nina ka vidiyo nga yeetondera bbaawe ng'ali mu maziga amayitirivu nga mugamba mwami nsonyiwa munnange mbu abadde editing kwegamba byayogera tebikwatagana kankuteereko ka vidiyo naawe owulize ate nga tuvuddeyo nkutwaleko ewa Bobi Wine nga akyaliddeko mu teacher we Betty Nambooze. I'm so sorry, Honorable. So sorry. I don't know how I can reach out, Doctor, and I apologize to him because really the videos I posted zira kila talanti you were even kissing my neck. I was saying that we were together, you're holding my hand. Naye kati walibo omuntu simanyi muntu eyakajjayo n'akuggyako n'akusala. Oluvannyuma lw'okulangira abantu ye be yagambye mbu baamuyaamu olukwe mukwano Bobi Wine oba Kyagulanyi Ssentamu yagenze butereevu ewa teacher we Hani Betty Nambooze jjukira emabegako nabagamba nti Betty Nambooze mukwano mulwadde era yavaayo n'alaga amagumba nga alega nti ali mu bulumi obuyitirivu era ng'ali mu mbeera mbi munnange yagenze abadde Bobi Wine amaze akabanga nga takola ki nga tamukyalira gibadde giri myezi 2 naye mukwano Betty Nambooze yawulidde amasanyu n'agamba naye mwana wange oze kuba Bobi Wine mbuye muyizi Betty Nambooze ye musomesa naye bannange naye nazikiza ngenda kusibulira wano naye nga sinaba kusibulira wano ngenda kwekerako ka vidiyo ak'omusajja akyasinze oba omujoozi ajala bakiyita kugalabanja bakazi abazaalako bannaaye si byangu anti pressure ku pressure mweraba nze omukazi azaddeko wemba mukwana mba mmanyi ngula sekendi yandi mukono gwakubi wulira sitaani sembeze eri amatama jawo amatama simwe abazaalamu abo bakazi ne mudduka mwe baseddume mwe ba village champion afanananga village champion ewawangula empaka z'okuddukira mu bikutiya kusaza jawo sitaani gwe ate nze olukulabye ng'osibyaga amatama nga galinga akatasa k'amawolu ne mmanyi ogenda kutubambira olukulabye ng'ozunza guno omumwa ogukulinga omudumu gw'akamotoka akakadde kano ke batundiramu cakala ne mmanya byogenda okuvaamu byonna si birungi abakazi b'obambira simu abazaalamu ne mudduka laba ono kibwetere weetereeze gwe weetereeze yo badde kyamatama sembeze eri amatama eyo nkuyitidde ambulance sekutwala ekampiringisa